Mathew Bukenya eyali ssabawandiisi w'ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga ki Uganda National Examination Board yafudde ekire kyakeeseza olwaleero. Bukenya yamala emyaka 21 ng'akulembera ekitongole kino era akulira Dan Odong amwogeddeko emitendera gye yayitamu okutuuka ku kifo kino. He served briefly for 2 years as acting senior deputy secretary when the substantive senior deputy secretary had gone to the US for further studies. He then resumed his position when the substantive officer returned, and he worked until the end of 1995. Omu ku bantu abatandikirawo ddala ekitongole kino ekiyitibwa Uganda National Examinations Board mu mwaka ogw'1981 bwe UNEB bwe yalinga yeeyubula okuva mu kyali kimanyiddwa nga East African Examinations Council. Ategeezezza nga bwe yakolera ennyo ekitongole kino okutuusa lweyawummula mu mwaka gwa 2016. Of course, a number of changes took place. For example, through the World Bank, we were able to get a headquarters building in Chambogo. We also set up a printing press. At that time, we got machines, and printing our exams locally also started under his reign. Ebirungi bano ebabinyumya tebamala. He was one who inspired those who worked with him. He liked his work. We started making strides in IT during his reign. We started issuing results via SMS. Kati bakukwatagana n'ab'ennyumba y'omugenzi okutegeka okumusiibula okumuweesa ekitiibwa. Era ng'ekitongole tugenda kukwera wamu ne family okulaba nga tukwanaganya ebyokuziika ne bills z'eddwaliro ezibadde zisigaddeyo. Ekitongole kigenda kubanga tugenda kukolagana byonna wamu ne family. Mu kiseera kino olumbe lukuumiddwa mu maka ge Najjanankumbi mu division y'e Rubaga. Rachel Daisy Mugabi agafeeyo ku Spark TV. The soft copy is here. I think this is the best for the media.